Mukama yebazwe omulungi. Olwaleero ngenda kuba mbayigiriza kusaba n'okusiiba. Bangi bambuuziza bannanga nsabye nga nsiibye ebintu nga tebikola ki, ebintu nga tebikyuka. Olwaleero twagala kubanga tutegeera ddala bye tusiiba gye biri oba just tetufunye results olw'ensonga tusiibye bubi. Mukama waffe omulungi yebazibwe. Waliwo okuyingira mu kusaba n'otafuna kubanga osabye buki, osabye bubi. Bayibuli egamba musaba mutayibwa kubanga mukola ki, musaba bubi. Olw'etwagala kubanga tuyiga kusaba n'okusiiba. Mabegako nakola video eraga ebirooto ebiraga okusaba n'okusiiba. So oba tonaba kugiraba ova ku eno genda obe ng'ogiraba mukwano wajja kukuyamba nnyo. Ebirooto Mukama Katonda oluusi byatuwa nga mu butuufu ebikusindika mu kusaba n'okusiiba. Tulina okusaba okw'emirundi egiwerako. Tulina okusaba kwa 12 hours. Siba okuva ku saa 12 paka 12 akawungeezi giba gyegwira n'oba nga osibuluka mukadde ako n'oddamu enkeera okumala ennaku z'otaddewo mu maaso ga Katonda. Ne tubawo n'okusiiba kwe tuyita kwa dry, oba tolya oba tonywa ennaku ezo. Ennaku esinga okubeera common z'ennaku esatu ekisibo kya Esther. Esther kyalangirira nga Mordekai agenda kubanga awanikibwa ku kitindo omusajja gwe bayita Kamani ng'ayagala kumutta, in fact ng'ayagala kutta Abayudaaya bonna. Bagenda mu kusaba n'okusiiba ennaku 3 dry nga tebalya tebanywa. Mukama waffe omulungi yebazibwe nnyo. So tulina ebisibo bibiri. Matter of fact Mukama waffe Yesu naye yasiiba dry ennaku 4 nga talya nga tanywa nga yeetegekera obuweereza. Abalaba video gye nakola ennyonnyola ennaku ez'ebika eby'enjawulo. Ennaku 4 zaali zitegeeza okulindirira. Bwe tulaba Mukama waffe Yesu, bwe tulaba Musa naye yasiiba ennaku 8 ng'ali ku lusozi, Mukama Katonda ng'amuwa amateeka kaali kaddako okubanga abantu bagalindira. Andibadagamu buli lunaku lumu. Naye it took 40 days. Musa ng'ali ku lusozi wawu yagenda okudda ng'abantu bali mu kusinza nnyana n'agakubawo n'agaminya n'addayo buto ku lusozi n'amalayo of course ennaku 40 ng'ali mu kusaba n'okusiiba dry nga talya tanywa n'akubawo n'amateeka mu butongole. So ennaku 4 ezo South Scripture ziba za kulindirira. Wantu nga alina kyagenda okukola. So gwe Mukama gwayita mu nnaku 4 manya nti Mukama Katonda aliwo kyaba agenda okukola. Eyo period Mukama Katonda gyaba akuteekerateekeramu so okubanga ohandolinga kyagenda okubanga akola. So lwaki Mukama waffe Yesu yamala ennaku ezaana nga ali mu kusaba n'okusiiba then alyoka ajja n'atandika obuweereza. Nannyonnyola examples eziwerako ddala mu video gye nakola ennyonnyola ennaku. Watu naba kugiraba genda ogirabe. Nayogera ku namba eziwerako ddala number 1, number 2, number 3, number 7, 40, number 9 ne number 8. So nazikola nezinyonnyola. So olwali twagala kufokasinga ku kusaba n'okusiiba. Kakati bw'obanga onaabeera n'okusaba n'okusiiba okuli so effective ng'omwana wa Katonda, ekisookedde ddala ky'olina okuba ng'osooka okukola namba 1 langirira ennaku. In fact sooka ofune katandike namba 1 fune ensonga ekutwala mu maaso ga Katonda. Tosiiba busiiba olw'okubanga balangiridde okusaba n'okusiiba. Tinawulidde kanisa alangidde okusaba n'okusiiba nange ne nkuyingira mu nga n'ensonga gye bataddewo togimanyi, mafuta ge balimu togamanyi, bingira buyingizi mu kusaba n'okusiiba just gafula. Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo essula 17 nnyina ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo kuyongeza mu kusaba n'okusiiba. So wabiriwo ekyengeri eyo ky'olina okuleetera mu kusaba n'okusiiba. Ekyengeri eyo kirina okuba nga kivaawo mu kusaba na kusiiba. Yesu osabye saala zino endala zonna well and good, naye kino kyo kirina kuviirawo ki kusaba na kusiiba. Yesu kennyini yayogera ebigambo ebyo ng'abayigiriza bamaze okugoba omuzimu ne gubalema. Ne bagenda ne bamubuuza naye Mukama waffe Taata lwaki omuzimu guno gwatulemye? N'alyoka bagamba nti tebalina kukkiriza. Naye n'amala n'abagamba nti ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo okugira nga bageze mu kusaba n'okusiiba. Kitegeeza nti n'oba olina okukkiriza obanga toli muntu musiibi waliwo ebintu ebimu byotasobola kuvaawo, waliwo by'osobola okukomako ne bivaawo, naye waliwo bitagenda kuvaawo okuggyako ng'oyingidde okusaba n'okusiiba. So ekisookera ddala namba 1 beera n'ensonga ekuleeta mu maaso ga Katonda. Kikulu nnyo okubeera n'ensonga. Bayibuli egamba bring forth your strong reasons. Kitegeeza nti olina okuba n'ensonga ey'amaanyi. Eno gy'ogamba nti kino kyangeri eri Yesu kyayogerako. Osabye ogezezaako n'engulabiga ekyo olina okuleeta mu kusaba n'okusiiba. Mikwano si buli kimu nti Mukama agenda kikolera mu kusaba na kusiiba. Waliwo by'ogenda okusabira Mukama Katonda abikole nga toli mu kusaba na kusiiba. Naye waliwo ebikaluba. Kitegeeza nti Katonda munafu. Nedda Katonda waffe si munafu, naye Katonda waffe akolera wamu n'emyoyo gyaffe. Katonda waffe atula munda mu ffe n'akola. Kyovula batugamba Mateyo 17 mu Luka 10:11 nti ambadde amaanyi n'obuyinza. Amaanyi n'obuyinza Mukama yabiwa ggwe nange. So ffe tulina okuwangula ekitwala mu kusaba n'okusiiba. Tube nga attention tugijja ku bintu ebirala byonna, tufokasinge ku mwoyo waffe yeyongera amaanyi yegatte n'omwoyo wa Katonda. Jjukira omwoyo wa Katonda atula munda mu ffe. Kati omwoyo wa Katonda beegatta n'omwoyo gyaffe n'ajambaza amaanyi ne tuwangula.
ezotegedde lwaki olina okuyingira mu kusaba n'okusiba focusinga. Yesu bwe yali mu ddungu ennaku 4 yali tewaliwo distraction zonna, tewaliwo mugamba mukama wange kino nsabira ku kino kiri, ate yali aconcentratinze ku Katonda yekka, yali aconcentratinze ku mwoyo, yali aconcentratinze mu nsi ya mwoyo. Yesu yali Katonda, yali aconcentratinze mu nsi ya mwoyo. Kyova olabanga bw'aveeyo atandika obuweereza paka kumaliriza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So beera n'ensonga mu maaso ga Katonda. Olina ensonga yonna oyagala okwanja mu maaso ga Katonda. Yes, ensonga eyo gy'osabidde ng'ebintu olaba tebikoze, kati genda mu kusaba n'okusiiba. Ekyokubiri, ng'omaze okuleeta ensonga, anyway, tutunda n'abantu bonna mu Bayibuli abayingira mu kusaba n'okusiiba. Nga Mukama waffe Yesu bwe yava mu kubatizibwa n'ajjuzibwa Omwoyo Mutukuvu nga n'eddoboozi lyogedde okuva mu ggulu nti ono ye Mwana wa Katonda, n'agenda mu ddungu. Yagendayo okubanga akemebwa ennaku ezaana ziyamalayo, omulabe Sitaani ng'amukema ng'amugezaako ne wali nga tannaba na kuyingira buki buweereza, neyeteekerateekera obuweereza, zaali zakweteekerateekera buki buweereza. Musa asiiba ennaku 8 nga Mukama Katonda amuwa amateeka okugaleetera abantu. Waliwo ensonga lwaki olina okugenda mu kusaba n'okusiiba. Bwe tutunuulira ekibuga Niniva, Yona mwe yagenda okubuulira enjiri. Yona nze kyesinga okumwagalako ye musajja yekka yagenda okubuulira enjiri n'akozesa fish as a means of transport. Tewali yali lubuto lwa kyennyanja mwe yatambulira mpaka kyamuwandula Niniva gy'alina okubuulira enjiri. Era gwe omujeemu pandagaali ejja kukutwala mpaka Mukama Katonda gy'akusindise. So Yona bwe yagenda n'abuulira ekibuga ekyo wali abantu abo yali tabaagala Yona, era yawulira nnyo ennaku abantu abo nga balokose, yawulira nnyo ennaku abantu abo nga beenenyezza, n'awulira bye yali agaana kubanga afa. Yagamba Mukama Katonda nakisingako oyinza okumunzita lwaki, kubanga yali abalaba nga balabe Mukama gy'ali amusindika okubuulira enjiri. Waliwo ebuuza lwaki nno Yona era adduka nga tayagala kubuulira njiri Niniva, era adduka nsonga abantu abo yali tabaagala. So obanga oli mwesa Katonda tolina kubaako na bias abantu bonna ba Katonda. Ekibuga Niniva bwe kyawulira eddoboozi lya Yona ng'abuulira ne balangira okusaba n'okusiiba. Kabaka amawulire bwe gaamugwa mu matu ti Mukama Katonda agenda kujajinga ekibuga kino, n'alangira okusaba n'okusiiba. Okusaba n'okusiiba kwe yalangira kwali very dire. Tewali kisolo, tewali kintu kyonna kirina kukomba ku kyakulya. Lwaki? Dry, teri kulya teri kunywa, buli kintu kyonna ekiri mu bwakabaka bwe teri kulya teri kunywa. Representing amaaso ga Katonda ne bakabira Mukama n'awulira n'abasonyiwa, kubanga Mukama yali abanja kwenenya ne beenenya n'omutima gwabwe gwonna. Ne kano muzikize nkayisebo balokole bangi kituufu nti okwenenya kwo temukyenenya ddala biri serious maaso ga Katonda. Wenenya ng'olinga okugamba ayogera obwogezi, kino nkyogera nnyo, ng'olinga ayogera ku bibi byo, Mukama nakoze kino olinga aduula obuduuzi. Okwenenya kulina kuviira ddala ku mutima gwo. Ekkanisa yasooka baalokoka nga bakaaba, ennaku zino tulokoka tujja tukuba dansi ku kituuti. Lwaki? Oba olokose bakusuubiza nti ogenda kufuna ennyumba, ogenda kukola ki, nga bakusuubiza weera ndigwo tekina buzibu, babanga ly'eddobo liri kuleese ne mukwano gwo kituuka ku kwenenya, olina okwenenya n'omutima gwo gwonna. So tulabye nga olina okuba n'ensonga ekuleeta mu maaso ga Katonda. Esther bwe yagenda okusaba n'okusiba ennaku 3 baali bagenda kubatta, judgment yali eyise. Kamani yali agala kubanga akola ki? Abatta Abayudaaya bonna, naye nga kyavudde ku Mordekai okubanga teyamuvunnamidde. Yagala muvunnamire nga Katonda. Naye Mordekai n'agaana, n'agala okutta Abayudaaya bonna. Naye olw'ensonga eyo gye baali balina, ne bagenda maaso ga Katonda, ne beepulizentinga, tewali kunywa tewali kulya nnaku 3. Kama Katonda n'awulira okusaba kwabwe, yali agenda okubatta Kamani, yawanikibwa ku kitindo. Olina omwoyo gukugoba, omwoyo gw'okufa gukuli bubi, waliwo ebikugoba. Ennaku 3 ezizaddwa ennaku z'amaanyi nnyo, obanga concentratinze mu nsi ey'omwoyo ogenda kuba ng'ozifuniramu obuwanguzi obw'amaanyi. So bwe tudda ku nsonga z'olina okuba ng'oteeka maaso ga Katonda, noonya ensonga z'oteeka maaso ga Katonda azitegeera. Omanya nti kino Mukama Katonda bw'akikolako, kino Mukama Katonda kikinfuukidde ekizibu, kino kye kinsibye, kino kye kinkutte. Bw'oba tolina ky'olaba ng'ebintu tebitambula bulungi, gamba Mukama Katonda akubikkule mu nsi ye ey'omwoyo otegeere ekigenda mu maaso. Otherwise so kubeerawo ng'olowooza ebintu bitambula bulungi naye nga tebikola ki? Tebitambula bulungi. Yesu atugamba ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo okuggyako ng'ogenze mu kusaba n'okusiba. Abikuba n'okusaba n'okusiba kulimu amaanyi. Mu kusaba n'okusiba owulira eddoboozi lya Katonda. Mu kusaba n'okusiba owulira ekigambo kya Katonda, owulira ng'olisiba, owulira ng'omwoyo wo addizibwa mujja. Biki bye tulina okuba nga tukola mu kusaba n'okusiba? Ekyokedda mu kusaba n'okusiba ng'omwana wa Katonda olina okubeera muntu mwegendereza nnyo. Kubanga ennaku ez'okusiiba zibeera nnaku ntukuvu, zibeera nnaku eziri hole ezaawuddwa
okubanga we presenting amaaso ga Katonda nga saddaaka ennamu. Bino byonna distractions olina okubanga ozijjako, olina okubanga okola ki? Ozijjako. Lwaki? Kubanga oba oyagala kufokasinga ku mwoyo kubanja balokole basiiba, bambi n'asiiba mu TikTok ne bamwemulira eyo n'agenda n'alaba shows, n'alaba comedy ne bamwemula, n'alaba mu firimu mu Nigeria. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Lwaki byonna obiraba naye abantu abikola si balokole. Balina buntu bwe bateekamu okwongera okunyumisa ebintu by'omukwano ebyo kanga bataddemu ebintu ebyegenda okweta okutawaana, omwego okutawaanamu ng'oli musana kusiba. Kubanga ezinaku zibeera hole, na buli kirina okukolebwako kirina kubeera hole. Oziwadde mu maaso ga Katonda ngenda kwetukuvu. Kati ate oli mu bino ebyensi bikutwalira obudde. Of course abantu abamu ngaffe ebintu ebimu ng'ebyo twabiviirako ddala, tetuwesitinga budde bwaffe ku bintu byebyo. Lwaki tetwagala kutawaanya emyoyo gyaffe buli kaseera. Naye kati gwe nekunda kola okusiiba kwoli oli ku ebyo, oli ku ki story ekyono ky'ogoberera obuukira kino obuukira kiri kusanga omwoyo guli mu kola ki? Guli mu kutawaana. Oyinza okutawaana results. Okay? Kamusomuleko wano ekyawandiikibwa mangu nnyo mu Isaaya essula ya 5:8. Isaaya 5:8 uliiza bulungi wano. Okay? Bagamba bati lwaki ffe okusiiba bwe boogera naawe n'otalaba? Lwaki ffe okubonyaabonya obulamu bwaffe naawe n'otakisaako mwoyo? Laba, ku lunaku olw'okusiiba kwammwe kwe mulabira essanyu lyammwe mmwe. Musigala munyigiriza abakozi bammwe. Laba, musiibira nnyombo na kulwana nga mukuba ebikonde. Temuyinza kusiiba leero bwe mutyo, eddoboozi lyammwe ne liwulirwa mu ggulu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Okusiiba kwe nalonda bwe kutyo bwe kufaanana. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kitegeeza nti Mukama Katonda waliwo okusiiba kwe yakola ki? Kwe yalonda. Waliwo okusiiba Mukama Katonda kwe yakola ki? Kwe yalonda. Kitegeeza Mukama alina bw'akusuubira okweyisa mu kusaba n'okusiiba. Bano balina ba slaves, omanye ebiseera by'edda babirangawo abantu. Balinanga abakozi, abaana ba Isirayiri babiranga ne ba slaves. Naye nga babanyigiriza n'okulebombeesa maaso ga Katonda ne babakuba ne babalangira ne bakola ki? Laba Mukama agamba mu 6, kuno si kwe kusiiba kwe nalonda, okusumulula ebisiba eby'ekyejo, okufundukulula emigwa egy'ekikoligo, n'okuteera ddala abajoogebwa, era mumenye buli kikoligo ng'okusiiba Mukama kwe yalagira. Wulira nnyo wano ku 7. Si kugabira bayala mmere yo, n'oleeta abaavu abagobebwa mu nnyumba yo. Bw'olabanga ali obwereere n'omwambaza, n'oteekweka baganda bo abeetaaga obuyambi bwo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Siri musomi mulungi nnyo wa Luganda, tasoma Bibiriya Luzungu, naye Mukama Katonda wanaalaga nti mu kusaba n'okusiba olina okubaako ebikola ebirungi by'okola. Wanaalaga okuyamba abaavu, obuteekweka abantu abeetaaga obuyambi. So mu kusaba n'okusiba olina okubaako ebintu by'okola ki? By'okola. Toyingira buyingizi musana n'okusiba n'osiba busiibi ino. Baako ebikola ebirungi by'okola. Lwaki? Olw'omulala lugambe kale omusana gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya, n'okuwona kwo ne kwanguwa okujja, n'obutuukirivu bwo bulikulembera, ekitiibwa kya Mukama kirikuvaako emabega. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Olabye nti okuwonyezebwa kusobola okwanguwa, osobola okuspeeding up results mu nsi ey'omwoyo. Ebintu by'okola mu nsi ey'omwoyo bisobola okuspeeding up results. Waliwo byolina okuba ng'okola ne bispeeding up. Kakitegeeza nti bw'oba oyingidde mu kusaba n'okusiiba mukwano gwange, fuba okulaba nga at least mu nsi ey'omwoyo oyimiridde bulungi. Baako ebikola ebirungi by'okola. Siga ku nsigo mukwano gwange, siga mu njiri mu kusaba n'okusiiba. Tosiiba busiibi. Baako abantu b'oyamba, yambako abaavu abeetaaga, baako omuntu gw'oliisa, kwegamba mukadde ako baako ebikola ebirungi by'okola. Yes, tukola ebikola ebirungi buli kadde, ne mukadde ako mukwano wange weyawulire ddala, baako ebikola ebirungi by'okola, ate n'ekya mukwano wange weewale distractions.
abamu kusaba n'okusiba mukwano gwe okolabira essanyu lyo ku Bible nga bigambye temusaba n'okusiba kolabira essanyu lyo mukolera buli kimu olabira firimu mugamba oli awunonya time killer obudde buyite osobola okuba ng'oli emmere okebera kusaba buli kaseera kubanga oli muntu asiba nga buli kaseera okebera ssaawa zinaatira manya mukwano gwange okyali bebi manyi okuba ng'obwako ebintu byokola nola mukama wantu singa kola naye at the end of the day with time ojja kola nga tebikyakola kubanga mukama kusuubira okubanga okola ki okula so baako ebikola ebirungi byokola ki byokola bw'osoma kitabo kya Matayo 6:16 awo Yesu yali atuyigiriza mu kusaba n'okusiiba okutuufu n'atugamba nti tuyingira mu kusaba n'okusiiba tetuteekawo buntu bantu tulaba kitegeeza wangire mu kusaba n'okusiiba tokola bintu by'abandabe abamu baali nga bakola ki beesiiwuusa beenakuwaza basobola okutegeera nti wasiibye mulokole wasiibye bani nga tulabika bulungi ng'onyiikadde nasiibye mbuwa ekikola ekyo mukwano gwange oba omaze okufuna empeera gy'obadde oyagala tegeeza okusaba n'okusiiba ogenda kuviiramu awo so okusiiba n'okusaba birina kubeera wakati wo ne Katonda era Yesu yatuyigiriza okusaba nagamba weggalire lwaki kibeere wakati wo naani ne Katonda si kwefuula musabi kwefuula bw'obanga oli muntu ayagala okwefuula mu bantu obutuukirivu obwa mu bantu manya nti empeera eri mu bantu abo kyoyagala bakulabe babakuwaane omaze ofuna empeera ayo naye kirina kubeera kyakyama wakati wo ne Katonda tulina okusaba n'okusiba kw'ebika ebyenjawulo tulina okusaba n'okusiba kwa individuals ng'omuntu oyagala kulaba Katonda waliwo ekyengeri eyo ekikugoba waliwo ekikulukuta ekikuliko waliwo ekigenge ekikulya gwe nga gwe onoonya Katonda okwo kwani weeyawule kyama tulina okusaba n'okusiiba okw'ekkanisa nga walangidde ekkanisa era olimu ekimanyi tuli mu kusaba n'okusiiba tuli ku kkanisa ne tufuluma awo buli omu ali mu kkanisa kimanyi tuli mu kusaba n'okusiiba so there is no reason ku ekyo oluganda esomuga tuli mu kusaba n'okusiiba twasiibye mukama waffe omujjeebazibwe kubanga motivu yo si yakweraga kya kusaba n'okusiiba waliwo okusaba n'okusiiba okuli mu Bayibuli nga baasibiranga kitundu edda bakabaka abaaliwo mu Isirayiri baalinga bakabaka bategeera mukama nga Dawudi yasobola kulangira okusaba n'okusiiba kwakumpi ggwanga ddamba Yosafaati yalangira okusaba n'okusiiba Yosafaati yali kabaka wa Yuda kati waliwo olutalo olwamugolokokerako eri bano bazzukulu ba Lutti abamu Mowabu ne Amoni baali baagala kubanga bazikiriza bwe yawulira nti abantu abo tagenda kubasobola kubahandolinga ku lutalo ejeera betajja kulisobola naye pulezidenti nga maaso ga Katonda n'abantu bonna mukama n'awulira okusaba n'alangira okusaba n'okusiiba wonna Yehosafaati okwali kwa Yuda yonna Yuda mugimanyi is part of the 12 tribes of Israel so ekyo kibuga Yuda ne eryoki kirani bagiyita batya mu Luganda kika Yuda kika kimu ku bika 12 ebya Isirayiri ne mukama waffe Yesu ava mu ekyo kika ekya Yuda kubanga kyabakabaka kati Yosafaati yali kabaka wa Yuda naye nga baagala kumuzingako bano bazzukulu ba Lutti naye mukama Katonda n'amusaasira n'amuviirayo olw'okubanga yalangira okusaba n'okusiiba ng'omukulembeze kwali kwa ggwanga ddamba so mulaba nga tusiibira eggwanga nga tulisabira manye mukwano gwe eggwanga lyaffe lirina abantu abaliwaniridde mu nsi ey'omwoyo kutulaba ku enjoyinga mirembe waliwo abasaba waliwo abeegayirira mu maaso ga Katonda era mukama Katonda n'awulira n'ataasa eggwanga lyaffe ebiseera bingi era mukama bakuyitanga okwegayira ku lw'eggwanga oba okugisiibira toddangawo n'ogamba ate nze eggwanga ddamba ligenda kutaasibwa nedda mukama Katonda asobola owulira essaala mukama Katonda asobola okwanukula ng'abantu basibidde eggwanga lyabwe nga ku Yosafaati ng'ekibuga Niniva bwe kyewali mu maaso ga Katonda abantu ne bayingira mu kusaba n'okusiiba buli kintu kyonna ne bakiyingiza mu kusaba n'okusiiba mukama Katonda yawulira ekibuga ekyo kabaka wa Niniva bwe yamawulire gamutuuka kunalangira okusaba n'okusiiba abantu bonna ne bataasibwa judgment ya Katonda yagenda okujja ku kibuga ekyo ne beenenya ne bakabira mukama in fact ono kabaka yansanyusa n'ebyambalo bye yabijjamu ebyobwakabaka yabijjamu nasonga nabanga obwakabaka takyalina bugenda mukama Katonda agenda kuleeta judgment ku kitundu ekyo naye mukama Katonda n'awulira okwenenya kwabwe nga Katonda talina muntu yenna gwasanyukira afiira mu kibi n'abasaasira n'abasonyiwa so bottom line nga abaana ba Katonda tusiibe okusiiba okutuufu ekisookera ddala twagambye bw'obanga ogenda okusaba n'okusiiba langirira ennaku sokobedde n'ensonga gy'ogenda okusaba n'okusiibira tojja sitobukira buli kisiibo kyonna ky'owulira ab'ejjindi basiiba naye n'okibuukira ab'ejjindi basiiba n'ekyo n'okibuukira bw'obanga otegedde ensonga n'ekwatako n'ogenda mu maaso ga Katonda genda ekyokubiri beera n'ensonga tugambye beera n'ensonga langirira ennaku z'ogenda okusaba n'okusiiba lwaki kikulu okulangirira ennaku kubanga bw'olangirira ennaku ekiragiro kifuluma nga tuli ku Danieri Bayibuli egamba olunaku lwe wasaba okweyombeka maaso ga Katonda ekiragiro nekikola ki ne kifuluma ne ansa yajja ku lunaku lusemba kitegeeza nti olina okubeera consistent
n'ennaku z'olangidde maaso ga Katonda bwe ziba 12 manya answers okujja ku nnaku 12 esobola n'okujja ng'omazeeko okusaba n'okusiiba nga Daniel. So tolina kuvaamu no matter the storm, no matter ebijja, ne oba tolina kwolengera. Yesu obadde ngidde mu nnaku 4 osuubira nti mu nnaku nga kali mu 3 awo Mukama atiisa anaaba atuuse, naye nga ne ku lunaku olwana Mukama tonnamulaba. Ne wabula eddakiika emu Mukama Katonda atuke tosobola kukitegeera mukwano gwange. N'okusaba n'okusiba kusobola okuba nga kuwedde nga Mukama yakikutudde mu nsi ey'omwoyo nga tunaba kukirabako mu nsi ey'omubiri, naye nga Mukama yakikoze eki yakikutudde. So ennaku zonna z'obulangiridde maaso ga Katonda zibeeremu tozivaamu, tova mu kisiibo mpaka ku lunaku olusembayo, kubanga ekiragiro kiba kifulumye mu ggulu. Bw'ovaamu ojja kusanga message ezeeyo. Gabudyeri yalwana n'akwatirira angel Michael the archangel n'ajja n'amulwanira kulaba ng'atuusa message eri Daniel. Lwaki kuba Daniel yali tazikiza kyoto kye, yasaba mpaka ennaku ze yasazeewo okubeera maaso ga Katonda ng'azituukiriza. Tugambe n'ekirala, kubanga oli mu kusaba n'okusiiba baako ebikola ebirungi by'okola mukwano gwange, baako ebikola ebirungi by'okola mu maaso ga Katonda, baako b'oyamba, baako ensigo z'osiga bugamba Mukama ku lwakino kyeni kusaba n'okusiibira ensigo yange mu njiri ku lwakino, ey'abaavu ku lwakino, ate n'ekyala ntugamba nti mukwano gwange okusaba n'okusiiba kwe kuba nga kukonga individual nga si kwa kanisa nti mwenna mumanyi muli kusaba n'okusiiba, oba kwa family oba mwegase bantu nga basatu, leka kubeere wakati wo ne Katonda. Yesu bw'atyo bw'atuyigiriza okubanga kuli valid, olimo okubanga oyitibwako. So bw'obanga obadde osiiba mu ngeri etali nnungi osotterawo mukomi noga nange nze olwaleero mbikuliddde okusaba n'okusiiba, olwaleero nyongedde okubaako kyenjiga, ate n'oba oyizeeyo kimu ku byenjogedde byonna oyinza oba byonna obadde obikola naye nga waliwo w'okyakola ki okyatterebuseemu. So omukwano gwe gwasiibye asabye ekintu nga tebikikyuka, kakati kola nga Daniel, noonya amagezi mu kusaba n'okusiiba, saba amagezi. Daniel ennaku 21 ze yali mu kusaba n'okusiiba yali asaba Katonda amuwa amagezi amubikkulira okwolesebwa kwakoze ki kwamulaze, kubanga olutalo Mukama yali amuwadde Daniel essula 9 yali amubikkuliddemu okwolesebwa, dini mu ssula 10 yayingira mu kusaba n'okusiiba ng'alabye okwolesebwa Mukama kwa wali takutegedde weeks 3 ng'anoonya makesi. So mukwano gwange oba tonafuna feedback kuva wa Katonda, manya sigala waawo, toyinza kutegeera ddi Mukama Katonda agenda kukuddamu, naye gwe sigala waawo, ennaku z'olangiridde zibeeremu lwano toterebuka, todda mabega. Bw'obanga oli mupya subscribing okone kade, bw'onaakikola ekyo ojja kufuna notification buli lwe naateekanga video. Bw'okona kade selectinga all kitegeeza nti buli message yonna gye nteekayo ojja kuba ng'ofuna notification, obeera omu ku abo abakeerako nga nakateekayo video. Bakabula liking kijja kuyambako kubanga butambula kutuuka ku bantu bangi bambi basiiba ne abamu n'okugwamu amaanyi baggwamu amaanyi. So subscribinga kone kade, ate bakabula liking sharinga abantu channel mugimanyise abantu bagitegeere basobola okuba nga bayambibwa. So ndoza kankomaawo nsigale ndi brother Steven kwa Chosen Jesus. Bani neita brother kuba ndi muganda wammwe, abamu balooza ndi mukatoliki no ndi mulokole yabikwano, neita brother kubanga ndi muganda wammwe. Okweyawula kintu ky'amaanyi nnyo, temusanye kibuusa maaso. Okweyawula kintu ky'amaanyi. First time okweyawula completely nawulira eddoboozi lya Katonda nga bwe njogera naye wano. Oluvannyuma Musumba Ssekisaka okubanga yali atuyigiriza okweyawula nga waliwo mu butuufu kyoyagala Katonda akuyiseemu, weyawula ddala completely, nyumba n'ogiggala n'ogamba Mukama ndi wano nkunoonya, njagala kukulaba, n'okola service, ekiyita kukola service na Mwoyo Mutukuvu. Kyankolera nnyo, fact first time wali olunaku lumulokali nayisazeewo okweyawula 24 hours dry, nsoma Bayibuli, kusaba na kusiiba na kuwulira njiri byokka byenkola nebiggwako nga neebaka nzuukuka nziramu kyekimu paka for 24 hours. Nepa eddoboozi lya Katonda nga yogera nange era Mukama yali wamu nange bwekityo nali nkola mpaka kumaliriza. So Mukama nawe kennyini nga bwe nayigirizibwa, nawe kennyini osanye okuba nga oyigirizibwa, bw'ona applyinga byonna bye nkusomeseza olunaku olwaleero ogenda kulaba Katonda, ogenda kulaba ekitiibwa kye nga bagambye nti ekitiibwa kye kiri kuvaako kigenda kuba nga kirabika nga si kyakwongerera n'ekigenda kuba kirabika. Bw'ona amanyira okunoonya Mukama ogenda kuba nga ofuna solution y'ebizibu byo. Bw'ona waayo n'okola exactly bye nkugambye ogenda kulaba ekitiibwa kya Katonda. Mikwano mbaagala nnyo, mwebale kukumira ku Chosen Generation, mubeere bulungi, mweraba.